Misa y'okusabira omusumba w'essaza lya Hoima yawummula Albert Edward Baharagate ku Lutikko Lubaga. Abakristo bagijjumbidde nga bakulembeddwamu Katikkiro Charles Peter Mayiga, akiikiridde Obuganda Philip Katawire, akiikiridde Obukama bwa Bunyolo, bannabyabufuzi okubadde omubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasa, ab'enganda n'emikwano. Emisa ekulembeddwamu omubaka wa Papa mu Uganda Reg Bianco nga yambibwako Ssaabasumba essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere. Bw'abadde ayigiriza omubaka wa Papa Bianco obubaka babutambuliza ku bulamu bw'okuzuukira mwategeeza nti si kwa Yesu kwokka wabula kwa buli yenna atuukiriza obulungi obuweereza bwe. When the women arrived, the tomb of Jesus, the stone was taken out, and there is one angel. Ssaabasumba Ssemwogerere ayogedde ku lugendo lw'oluweereza lwa Baharagate wakati mu ssaza ekkulu erya Kampala ssaako erya Hoima ng'amutenderezza olw'okwagala. Lubaga has served in the Archdiocese of Kampala for over 31 years. Chose to have his retirement in the Archdiocese of Kampala, and we are happy that he did so because he loved us. And while here, it was not just idle. Katikkiro Mayiga ku lw'Obwakabaka atuusizza okusaasira eri Ekereziya olw'okuviibwako omuntu abadde ajjudde okwagala. Asabye abakulembeze n'abaweereza okumuyigirako. Tuusa okusaasira kwaffe eri Ekereziya Katolika n'abantu be Obukama bw'e Bunyolo olw'okuviibwako musajja ono omusosodooti ono omwepisikoopi ono atulaze okwagala yetteeka ekkulu, okwagala Katonda n'abantu bannaffe, ate atuyigiriza bwe tuyinza okuba naddala ffe abali mu buweereza buno bw'olukale bye tusaanidde okukola nga tuwummudde tuleme kutya kuwummula. N'ab'ekitongole kya Uganda Red Cross Omusumba Baharagate kye yakulemberako batuusizza obubaka obw'okusasira ng'osomeddwa Dr. Yoda Kirunda. Oluvannyuma gufulumiziddwa Lutikko, Omusumba yawummula Baharagate yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogwokubiri mu mwaka gwa 1903 Enyamigisa mu disitulikiti y'e Masindi ng'afiiridde ku gy'obukulu 93. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.